abasizanyi mwenna amanya n'eddoboozi Johnson Sengendo mu musomo gwaffe oba olusoma olwokubiri nga tuyiga kompyuta mu lulimi Oluganda. Era ekiwandiiko wano waggulu kigambye nti wetugenda okuba nga tutandikira yiga kompyuta mu lulimi Oluganda ne Johnson Sengendo mu nnyumba yo oba mu kifo kyonna w'oli ng'olina kompyuta yo. Kakati twasembayo ndakutandikirawo ddala mu bwangu. Twasembayo nga tumaze okulaba fonts. Gwe wenna atalaba puroguramu yasembayo ojja kubeera nga onyiga mu linki eyo wammanga wansi ejja kuba ekutwala ku vidiyo eyasooka. Tuli mu kusoma oba olusoma olwokubiri nga tuli mu Microsoft Word ekikozesebwa okuwandiika ebiwandiiko eby'enjawulo. Kakati wano we tuli tugenda kubeera ebintu bino biri mu miteeko egy'enjawulo nga bw'olaba tulinawo omuteeko guno twagumala mu lusoma olwasooka ogulimu clipboard, era ne tumala n'olusoma luno olulimu font oba ebika by'ennyukuta oba enkula zaabyo wano ne tumalawo. Kakati tugenda ku paragraph mu Luganda tukirinayo, ensengeka y'emboozi yo oba ey'ekiwandiiko kyo. Ovudde ku kulamusa ogenda ku paragraph endala, ogenda okyagala sayidi ki, okyagala otya. Kati bye tugenda okuba nga tusomako essaawa zino. Kakati mu paragraph tulinamu enkola ez'enjawulo ze tugenda okuba nga tuyiga. Buli kwolaba akantu kano kalina amakulu, buli wolaba akantu ako kalina amakulu, naye nga tuli mu kifo kye tuyita home. Home bino byonna bye birimu nga bwe nabagamba mu ntandikwa. Mulimu clipboard, mulimu font, mulimu paragraph, mulimu style ne editing. Kakati essaawa zino tuli mu home naye nga tuli mu kigambo kya paragraph, ensengekamu y'ekiwandiiko kyo. Kakati mu kino tugenda kuba nga tutandika bwe tuti. Tulina obuntu buno bw'olaba wano, obulayini obwo obusaze obwo butegeeza nti ekiwandiiko kyo oyagala kibeere nga kiva oba ebigambo by'owandiika nga biva ku mukono ogwa kkono nga bidda ku mukono ogwa ddyo. Awo tekitegeeza. Kati era katuserekitingeyo wano kimu olabe bwe kiba kiri. Kati bwe tuba tumaze okukiserekitinga ng'ebyo ebiwandiiko byaffe, tulaga nti twetaaga bibeere nga biva ku mukono ogwa kkono nga bidda ku mukono ogwa ddyo. Era kati kiraga awo bwe biri. Naye bwe tuba twagala bibeere mu makkati tujja kunyiga awo bizze mu makkati. Biri mu ki? Mu makkati. Bwe tuba twagala bibeere ku mukono ogwa kkono obizza awo bw'otyo. Kati biri ku mukono ogwa kkono nga bidda ku mukono ogwa ddyo. Kati ate bwe oyagala bibeere ku mukono ogwa ddyo ojja kunyiga awo bigende nga biva eno nga bidda eno. Abawalabu batera nnyo okubeera nga bba ebigambo byabwe biwandiikibwa biva ku mukono gwa ddyo nga bidda ku mukono ogwa kkono. Kati ffe tujja kubeera nga tubiteeka ku mukono ogwa kkono nga bidda ku mukono ogwa ddyo. Ekyo kitegeerekese. Kati waliwo ate wano mu Luzungu njagerera nabyo mbyogerako. Kati wano tubeera tukiyita align left, ng'obya biri align left from left to right. Kati ate wano bijja kubeera nga biri mu center. Singa mbeera ngize bwente katulize ekigambo kyaffe tukikoze bwe tutyo tukiserekitinga, tutwalise okuserekitinga oba okulondobamu ne tujja wano ne tukirikingawo kiri mu center, kiri mu masekkati g'olupapula. Awo tukitadde mu masekkati gaki g'olupapula, tutaddeyo ekyo kyokka. Kati ate wano tuyinza okukiteekerera nga bwe twagambye ku mukono ogwa ddyo nga gye kiva kivuddeyo gye kiri. Kati ate wano waliwo kye tuyita justify. Justify kitegeeza
nga kyenkanankana eno n'eno, tekiri makkati gokka ne wabula ng'eno ku sayidi ey'omukono ogwa ddyo wenkanankana n'eno ku sayidi ey'omukono ogwa kkono, to justify okwenkanyankanya. Awo kyekitegeeza. Era singa ekiwandiiko kyonna okiselectinga bwoti n'ogamba justify, era olaba justify kiri mu makkati ng'eno kyenkana n'eno kyenkana, oludda oluli eno lwenkana n'oludda oluli eno, justify. Awo tumazeewo. Kaakati era mu justify singa okanyigamu kalimu n'obuntu obulala. Justify obwo singa onaabukirikingamu ojja kubeera ng'omanya amakulu gaabwo, naye tusooke tugendere wano ku justify, tuleke tugende nga tumanya ensonga endala zonna bwe ziri. Kaakati tugenze ku bubonero, tukyali wano mu paragraph, tugenze wano waggulu. Kaakati waggulu wano tulinawo obubonero obwo, obusi tubuyita bu bullets mu Luzungu, obulaga ki ky'osonzeeko ky'oyogerako. Kaakati bullets katukkeko wano wansi ku kyawandiikiddwa, ku bye nawandiise. Oyinza okuwandiika ebintu bwegala kumenya gundi waali, naye nga buli ogenda omuteekako bullet oba akasongezo, tetuyinza okuyita akasongezo akalaga. Kati ojja wano n'ogamba kati erinnya baliyita Wilson, n'ogamba Wilson yasooka n'omuteekako bullet, onoonyayo bullet, okirikinga wano. Ng'okirikinga okozesa olugalo lwaffe lwe twagambye luli olwaki olw'omukono okudda olugidde olugalo olusajja ku mukono ogwa kkono, n'okirikingawo n'ogamba Johnson, Wilson, oba onoonyayo bullet yonna gy'osongako yeegendawo, gy'osongako yeekola ki, yeegendawo. Tugambe Wilson, tumumaze. Kati bw'obeera omaze okuteeka Wilson ng'olina abantu bangi b'ogenda okubanga otayipinga bw'owandiika, kati kano akabiipinga kakaasako singa kabeera awo, n'onyiga enter, epeesa lyaffe lye twagambye erya enter n'olinyigako, lino erya enter lino lijja kuteekawo bullet yaffe eno automatically nga tumaze kugiragira egendewo. Kati katugeze kakaasa kaffe tukataddewo oba akabiipinga ne tunyiga enter, bullet yaffe yiyo ekoze eki, egenzeewo ng'efoolowinga kino ekyabaddewa waggulu. Awo tumaze okulaba bullet yaffe tugiteekawo tutya. Ate oyinza okuba nga otandika butandisi kigambo ekyo kuwandiika, oga nakye njagala okuwandiika, njagala nteekewo ki, njagala nteekewo bullet nga sinaba kutandika kuwandiika. Era osobola okujja wano n'okilikinga n'onyigawo n'ogamba njagala eyo, era ejja kubanga bullet yo ejjawo bulungi nga tolina bw'okoze eki, ng'owebuuzizzaako negamba nti bullet yo yiiyo ekoze eki, ezeewo. Kati ate singa obeera nga omaze okutayipinga, katugeze wano ekiwandiiko kyomaze okukiwandiika bulungi, oyagala kuteekawo kumenya bumenya, katusooke tujjewo wano buno, oyagala kumenya kano tukamaze ka bullet, katuddeyo nga twagambye kano kazzaayo emabega ebintu ebyozoowandiika ne kabizzaayo byonna nga buze obiwandiika. Kati tuzizzaayo tunyize kano. Kaakati twagala okumenya kuteekako namba, nti gundi namba emu, gundi namba bbiri, gundi namba ssatu, eyo bullet tugimaze. Kati bwe tugenda ku namba era kakaasako kano oba kano akabiipinga okateeka emabega w'erinnya ly'oyagala okuwandiika, bw'obeera waliwandiise dda n'ojja wano olabawo nambaling, tunambalinga, tuteekako ennamba n'onoonyaayo z'oyagala. Oyagala onambalinga otya? Ng'onambalinga okozesa namba zino 1, 2, 3, 4, oba ng'okozesa A-E-I-O-U. A-E-I-O-U oyagala nga nnene oba oyagala nga ntono. A-E-I-O-U oba zitandika A, B, C, D bwe zityo.
paka kuza esembayo. Oba oyagala okozese guno ow'Abaroomi Roman numeral ezo, kati oyagala okozese guno nga buliko akatonyeze, oba oyagala okozese guno kwegamba gw'onoonyawo kyowuliriramu emirembe. Naye katugeze tugambye tukolinda kukozesa namba emu, Wilson namba emu, era osobola okugenda awo nti Wilson namba emu tumumaze, kati tugenda ku namba 2, era bw'okirikingawo bwoti namba 2 ajja kuba akola ki? Ajja. Naye nga bwe nakugambye nti bw'obeera omaze okutayipinga amannya katugeze ago otayipinze Wilson omumaze, Sserunkuuma omumaze, bw'ojja wano n'onyiga enter, ka enter kaffe kano twagambye pesa ge tuyita enter, n'onyiga kandinyige kati mulabe wagenda kujjawo namba 3. Enter namba 3 ekoze eki? Ezzeewo. Kati osobola okubeera ng'oyongera n'owandiika ki? Amannya go bw'ogaagala. Ekyo kitegeerekese. Kaakati bw'obeera tukikoze bw'otyo era nga wagawandiise dda, era bw'ojja wano n'ogenda wano ku nambalingi n'onoonyayo enamba 3 ojja kuba ng'ekola ki? 3 ejja kuba ng'eddako. Oba oyagala 4 era 4 ejja kuba ng'ekola ki? Nga yeddako, okusinziira ku bye walonze. Katugezeeko ne kuzina endala, katugambe ku aba. Katuyinza okwagala katugeze ku nambalingi eno ne tugamba twetaagawo aba kya, kati era naye bw'ogendawo bw'oti ejja kuba ezikyusa, oziraba. Katugenda ku a, zizo ezikoze eki? Ezikyusizza. Oyinza okwagala kukozesa zino ziromani numeral, era naye ejja kuba nga ezikozesa bulungi. Kati katugende na zino, oziraba ezikyusizza. Kati awo tumazeewo. Kakati era waliwo n'ennambalingi endala eno. Eno ebiseera ebisinga ekozesebwa nnyo ku bantu abawandiika ebitabo ebirimu obuwaayiro obw'enjawulo obulimu ogamba n'onambalinga nti mu kawaayiro akasooka, mu subsection oba mu kawaayiro akasooka muko wansi waliwo akawaayiro ak'okubiri, awo otera obikozesa wano. Eno enambalingi etera nnyo okukozesebwa abantu abawandiika ebitabo. Ataddeko heading ye, heading ate nebeera nga nayo kuliko gye tuyinza okuyita bullet oba enambalingi, ate wansi ne wabeerawo ne bullet. Kati obwo wabukozeseza noyinza okugamba chapter 1, under chapter 1, wansi wa chapter 1 oba essomo erisooka waliyo bino ebigwamu. Noyinza okugamba heading 1 bwokalabaawo ate mulimu a, awo obukozesebwawo. Njagadde ako nako nga balage eyo gye tuyise nambalingi. Nambalingi tugimaze. Kati ate katugende tulabe ku sayidi ate eno. Kati ku sayidi eno waliwo obugambo nga buno, waliwo line and paragraph. Line ne paragraph zaako. Kati zino katusooke tukizeeyo tulabe engeri ki gye kigenda okuba nga kifaananamu. Twagala nti oba osangula okozesa backspace. Backspace bw'oginyiga ebeera esobola okusangula bulungi ekiwandiiko kyo, era bweyongera nonyiga backspace ebeera ekizaayo nejjawo eba space eyo oba ebbanga eyo. Kati ebbanga tuligyeewo. Kakati njagala tulabe amakulu g'akano buno obusongezo buno, akamu kasonze wansi akamu kasonze waggulu. Awo kategeeza ki? Katuserekitinge wano tulabe kyekategeeza. Bwe tuba tumaze okuserekitinga soke tugyewo omweso gwaffe ogwo tulabe kiki kyekategeeza. Tugenda kuserekitinga zino zokka. Tumaze. Kakati kino kano kategeeza nti oyagala oteekewo ebbanga wakati wa layini emu oba wakati wa paragraph. Line and paragraph spacing wansi oba waggulu. Kati wano singa oselekitinga ojja kujjawo ogambe onoonye oyagalawo bbanga ki, oyagala gaziya, olaba olwenyizikirira emu n'akatonyeze n'obutonyeze 5, 2,
5 2.5 kati obeera ogaziya ebbanga eriri wakati wa layini emu ne layini endala oba okuteekawo ebbanga wakati wa paragulaafu emu ne paragulaafu endala. Ekyo okikola ng'omaze okuserekitinga kutwalisa okulondolamu biki by'oyagala bikole ebbanga. Era osobola okuggyawo amabanga ago gonna ng'okka wano wansi ng'ogamba remove space after paragraph oba remove space after any line. Kati awo obeera ogenda wano line spacing, naye kati ng'ogamba nti remove osobola okunyigaawo ebbanga liba likoze eki livuddewo. Oba oyagala diteekawo ebbanga eryo era osobola okujja wano n'ogamba add space. Olowooza olaba ebigenzeewo ebbanga lyaffe. Kakati nga bwe tusoma mu Luganda nakano kabayigirize wadde tekali wano. Ekigambo kyonna kyolaba kompyuta zino ziri mu Luzungu, naye kompyuta yo osobola okugitereeza n'ebeera ng'etegeera ebigambo byo ebiri mu lulimi Oluganda. Nga buli lw'obeera ng'owandiisa ekigambo mu lulimi Oluganda nga kifu nga si kituufu ejja kiteekako omusittale. Kaakati ng'okugeza ekigambo kino oba erinnya lino liri serunkuuma eritaddeko omusittale, kitegeeza terimanyi. Naye ate ebigambo by'Oluzungu byo tebiteekako omusittale, kwegamba ekola ki ebimanyi. Kakati kukola bwoti ekigambo kino kiri mu Luganda kya Luganda, oyagala kiteeka kompyuta ebeere ng'ekimanyi. Kompyuta yo yonna osobola okugira ebigambo ebyo byonna naddala abalina kompyuta ng'ogenda kuba owandiika nnyo ebigambo eby'Oluganda. Osobola okiteeka mu dictionary oba okiteeka mu dictionary yo eya kompyuta eyo gy'olina gy'okozesa n'ebeera ng'ekimanyi. Oddira kano akantu ako kolabaako akakentambuza ako kenyeenya n'okateeka makkati g'ekigambo ekyo nojja katuddeyo katunoonye wano ku gundi yange n'endagirira entuufu gyenjagala mulabireko. Nojja n'onoonya kanoonyeko wano wenjagala okubalaga obulungi enkozesa yakano. Olaba eppeesa lino erinyigibwa olugalo oluwanvu oluli ku mukono gwo, eryo lyensonzeeko eryo. Oddira kakaasako kano akabiipinga kano akenyiinya kano ogenzizeeyo bwenti, oddira kano akenyiinya kolaba nojja n'okateekamu makkati g'ekigambo ekyo. Okyolaba ekiriko omusittalo omumyufu kitegeeza si kituufu, tekimanyi, naye gwe oyagala okiteeke mu kompyuta yo ebeere ng'ekitegeera. Kati ojja n'okateekawo n'onyiga eppeesa lino erisembye eri ku mukono ogwa ddyo, kandinyige n'onyiga. Kati ejja kukuleetera akabookisi awo kali mu Luzungu naye kajja kukulaga add to dictionary. Ebeera ekugamba nti ekigambo ekyo kikkirize kibeere mu dictionary yo ebeere ng'ekimanyi. Kati ekigambo ekyo kankiteekeyo, egenda kukiggyako omusittale omumyufu. Kati kanyiga, ngenda kunyiga, naye kati bwembeera nyiga ate ngenda kunyiga nga nkozesa olugalo luno oluddiridde olugalo olusajja. Kati kanyige ngenda gamba nti add ekiggyeko omusittale omumyufu. Kitegeeza wonna wennaatayipingira, wennaawandiikira ekigambo serunkuuma, kompyuta yange egenda kuba ekimanyi. So osobola okufuula ebigambo byo byonna ebiri mu Luganda n'okakasa nti okiwandiise bulungi mu Luganda olutuufu, n'ogamba nti add to dictionary. Ng'okola otya? Ng'okozesa olugalo luno olusinga obuwanvu ku mukono gwo, ng'omaze okukwata obulungi kano akalagirizo kano ketuyita ka mouse, n'ojja n'oteeka kano akantu kano akabiipinga mu makkati g'ekigambo oba wonna olaba ng'okitadde naye nga okitaddemu, n'onyiga n'omukono guno oba olugalo luno olusinga obuwanvu. Kati ndi mu kunyiga nyize akantu kazzeewo.
kaŋŋambye add to dictionary era kati kanyige n'olugalo n'olugidde olusajja kivudde kati kitegeeza kompyuta ekimanyi. Naye ate bw'oba toyagala biteekamu osobola katugeze nga nga lino erinnya Nakato eyinza okuba nga byonna byowandiika biriko obumyufu katujja n'onyiga wano n'ogamba ignore all. Singa nanyiga ignore all egenda kukikola ki kukijjako era akamyufu ako kitegeeza okirese. Ako nako njagadde tukasome tukategeere. Kompyuta ekitegeeza osobola okiteekamu ebigambo eby'Oluganda nga buli lwotayipinga ekigambo ky'Oluganda ebeera ekimanyi era ng'oyanguwa mangu okulaba ensobi weerite kino ekigambo nkiwandiise mu bukyamu si kituufu oba n'okitereeza. Kati kambaweeyo ekyokulabirako ekimu. Kati ekigambo kino nkiwandiise nti kiri Sserunkuuma. Kati kampandikeyo wano ekigambo nga kyefaananyiriza nga Sserunkuuma naye nga si kituufu. Ogenda kulaba kompyuta egenda kiteekako omusittale kati nnoonye ekigambo ekituufu. Kakati kangezeeko bwe nti tugenda kuyiga kompyuta mpola mpola. Kati kampandiike nga ŋŋamba Sserunkuuma ya nnyukuta 2 ne kankozeseemu 2 pandiike Sserunkuuma neyo eyokubiri kannemu giteekawo mpandiike Sserunkuuma mpandiise Sserunkuuma. Kati bwembeera nkimaze olaba ekitaddeko ki ekitaddeko omusittale kitegeeza tekimanyi. Naye ate singa nkitereeza n'empandiika Sserunkuuma nga bwe kiri wano tejja kiteekako musittale. Kakati bw'obeera ng'omaze obiwandiika ng'olaba kuliko ebyo ojja wano era kati njagala nnoonye kino ekigambo Sserunkuuma mu dictionary yange eya kompyuta ojja n'okateeka wano n'onyiga n'omukono guno ogweno olugalo luno olusinga obuwanvu peesa eri ku mukono ogwa ddyo n'onoonya. Kati ngenda kunyiga ndimu kunyiga kati nyize kataddewo kano mukalaba nyize. Kati endeetedde ekigambo Sserunkuuma kyemanyi kiikino gye kiri mu kompyuta kuba nakitaddemu. Kati awo ojja buzzi ng'onyiga bwoti Sserunkuuma ejja kubeera ng'ekikoze eki ng'ekitereezezza kubanga kati okiwandiise mu mpandiika entuufu ng'ojja wano ng'osipeesinga bulungi ng'ogamba nti kati ereeta green ono kitegeeza paragraphing oba ensengekayo y'ebigambo ng'ebeerako obuki obuzibu. Kati ng'ogamba ignore ng'egenda ng'ekijjako ki ng'ekijjako olusittalo ogwo. Awo tutegeerekiseewo bulungi. Kakati tuzzeeyo ku mulimu gwaffe. Kati Sserunkuuma ono katumugjewo nga tuddayo okusoma kwe tubaddeko. Awo njagadde nako tukategeere. Kakati wano bwe tuddayo wano waggulu tulina spacing tugimaze, tulina obuntu buno oba olaba awo waggulu obulina nabwo omugaso gwe tugenda okuba nga tulaba essaawa zino. Kati kano kategeeza ekigambo kyo kino oyagala kitambule nga kiva olaba nga gye kasonze. Katugeze nga wano katugeze nga kino okusoma singa nteeka ne bw'oteeka obuteesa awo n'ogamba n'onyiga wano decrease index move your paragraph closer to the margin. Eno ye margin yaffe tukitadde awo. Kati bw'onyiga awo kitegeeza eri closer to the margin esembedde. Kati singa nyiga wano egenda kyongerayo move kyongereyo okyongeddeyo okuva ku ki ku margin yaffe oba bye tuyinza okuyita enkomerero. Olupapula lulina okuba nga lukoma entandikwa y'olupapula. Kakati awo nawo tulaba nga tumazeewo era bino byonna osobola obiselectinga omulundi gumu n'ogamba byongereyo move byongereyo mu maaso. Olaba bwe byongeddeyo bize emabega byongereyo n'ebyongerayo byonna omulundi gumu. Oyinza okwagala okwongerayo ekimu katugeze nga Wilson n'ogamba kimu kyokka Wilson gwe njagala okwongerayo mu maaso. Awo nawo tutegeddewo. Oyinza okuba nga oyagala paragulaafu yonna. Kakati tugenze mu maaso nga tugamba nti waliwo
obuntu buno obubiri buno bukozesebwa buno bulaba buno bukozesebwa okulaga ebintu gye biri oba direction yabyo, left right text direction. Kati busobola okuyambako okumanya nti kano kali luddawa, kano kali luddawa, era ndowooza bw'olaba okanyigako left right n'akala okwefaanaanyirizaako ne buno enkola yaabo. Kaakati tugenze ku kano akaddako, kano kaliko a paka ku z oba kuva ku e paka ku z. Kano kategeeza oyagala osengekemu ebintu by'owandiise oba ebigambo byonna ddala bikozesebwa mu wandiika, tugeze oba amannya g'abaana ba ssomero, naye ng'oyagala ogateeke ku linnya eritandika n'eriddako, nga bw'oyinza okugamba nti biseera ebimu tugiyita alphabetical order. Alphabetical order muyinza okuba nga mugitegeera bulungi. Kaakati amannya go bw'oyagala gateeka mu alphabetical order nti ayi erina okusooka oba kati agana amannya tegali mu alphabetical order nga bw'ogalaba. Ali wuuno eno ali wansi, ali yasembyeyo, ate n'osanga Kaweesa ng'ate naye ali luddawa, alina waali. Katwagala tubeere nga tugatereeza tulabe alphabetical order yaffe egenda kubeera akola etya. Kati era okola bw'oti oddira n'oselekitinga, selekitinze tukomyawo, olaba n'ojja wano ku a kuliko ka a ne ka z n'okanyigamu. Kati bw'okanyigamu kakubuuza ebintu by'oyagala okole. Eno tugibaze nga tugaze paragraph, ne kajja ne kakubuuza oyagala text ye text. Bw'obeera onyize mbuuti kajja kugamba namba oba date, kubanga oyinza okubeera ng'owandiise date ng'oyagala zive ku January oba ennaku z'omwezi nga 1 paka ennaku z'omwezi bwe ziti, oba kave ku 1 paka ku 2 gagende nga kambuka. Kati ng'ogamba eno bagiyita ascending order, from small to big, ate descending from big to small, okuva ku kinene ogenda ku kitono. Kati tugenda kiteeka mu ascending okuva ku a paka ku z. Kaakati tumaze okugamba twagala text, twagala bigambo si namba. Kati nga tugamba ok. Kaakano tukamaze okukalaga tugamba ok. Egenda kulaga ng'etandika ne ali. Ali yabadde wansi yasoose nga bw'ogamba a ba, kati awo kya tetulinaamu ga, nezigenda nezikkirira ddala paka kuwa yesembayo. Ndowooza mukirabye ascending order. Kati katugezeeko ne descending, era tulabe twagala tuve ku kitono tuve ku kinene tukive wansi nga tukidda waggulu. Era ogenda n'okiselekitinga bulungi n'ojja wano n'ogamba nti njagala kuva ku kinene oba ku ascending descending to big to small, kuva ku z okuka wansi, era tuli mu text n'ogamba ok. Kati etandikidde ne ku Wilson n'egenda ku Walusimbi n'egenda ngekka paka ku a yesooka. Kati gwe omusomesa yenna ali eyo oyinza okuwandiika amannya g'abaana bo ab'essomero naye ng'oyagala ogateeke mu ascending order, serebise nga gabeera mu ascending order. Kino osobola okukikozesa ne kikuyamba bwangu. Kati awo tumazeewo, kati tugenze ku kabonero kano. Akantu kano kakozesebwa okulaga paragraph wezikwekeddwa ebintu ebimu ng'olina format kyokoze wano naye nga tekirabika, wakozesezza ki? Bw'oselekitingawo bw'oti ebeera esobola okukulaga kiki kye wakozesezza kyo ekitalabika, era ebeera ebikola ki? Ebikulaga tikati wano bwe wati wano wakozesezaawo wekiti, oba wanambalinze wano waliwo full stop nga wabikwese. Awo ebeera ekola ki? Esobola okubeera nga ebikulagiro kajjamu ojja kubanga onyigabunyizibwa otyo. Naye nga bw'okirabye ekyo bw'okinyigamu kiba kikuwa biki?
gye wakozesezza gy'oyinza okuba nga tukola ki tolaba. Kati awo tuba nga tuvuddewo, njagala tugende ku nsonga kuba katono kanyigamu bot kajja kuba kakulaga ebintu ebiri hidden. Kansome wano mu luzungu ekiriwo kajja kuba kakulaga this aspect shows paragraph marks and other hidden formatting symbols. Byonna ebikwekeddwa. This is especially useful for advanced layout tasks. Izo nayo tujja zituukako. Kakati ekyo bwe tuba tukimaze twagala tugende ku kano. Akagambo kano katuyambako oba kano okuteekamu kala, okushadinga ebiwandiiko byaffe. Katugeze nga ku kino ekigambo tugamba tuyige oba yiga kompyuta mu lulimi Oluganda okiselectinga bwoti. Daga tukidizayiningemu ko wano. Kati wamala tukidizayiningamu nojja wano n'onoonya kala ki gy'oyagala n'ogamba twagadde kabbulu ako oba kano onoonyayo kala yonna gy'owuliriramu emirembe oba kano onna n'onoonya kala gy'okola ki katugende n'eyo kyokka ekyo kye tuselectinze kyekozeeko emikolo naye ekoze neemalirayo ddala eno. Tekoze nga ate kano ke twasoose okukola ki okulaba kano ka highlightingako ekyo kyokka naye kano kamalirayo ddala oluki olupapula okusinziira luula yaffe weekoma. Kakati ekyo tukimaze osobola kikozesa wonna w'oyagala oba oselectinzeeko kigambo kimu naye wano bw'obeera oselectinze kyonna ejja kuba ekimalayo. Kati ate kano ketwamala luli omulundi guli ko kasobola okuhighlightinga ko ekigambo ekyo kyokka nga bw'oyinza okulaba nti ekyo kyokka kikakozeeko emikolo. Kale kakati bwe tuba tuhighlightinze bwe tutyo soke tumaleyo wano tuddeyo twejjukanye wano tuyinza okwagala okudizayininga etugamba kati ennyukuta ennamba ezo zibeere nga njeru tuzitadde mu byeru. Kati twagala ate okwongerako okugenda ku siteepu endala nti twagala ekiwandiiko kyaffe kino kibeeremu mu table eno borders si table borders naye era nga zibeera mu foomu ya table borders. Kati border singa onyiga wano ojja gamba nti njagalako outside border kwekyo ekiwandiiko ekyo kyoli mu kola border n'onyiga kitegeeza ekiwandiiko kyaffe kino akantu kaffe kano kali mu border kaliko gundi ezikeetoolodde. Kasooke tujjeko ekyo ekya bbulu olabe bulungi border eriko katuteekemu ne kala yaffe yabaddemu emabega. Walaba nti nno ekiwandiiko kyaffe kiri mu border era kitegeerekeka. Era border eno osobola okukigira noga kati njagala kibeere nga kiri mu masekkati oba kive eno nga bwe twagambye katwagala kibeere nga kiri mu masekkati. Ndowooza okiraba bulungi kiri mu masekkati. Kati katuddeyo twongere okudizayininga table yaffe eno olabe omutwe bwe guli kyatugambye katugenda kafuula nga keeru kiwandiiko kifudde kyetu kirabika kati wanteekeyo ka bbulu kaffe. Kati olaba engeri gye tukidizayininzeemu kizze nga tulaba nga gwe mutwe gukyuse. Ate era wano osobola okujja wano n'oyongerako obukwafu bwa layini ez'enjawulo. Katugendeyo katono nnyo saagala batwala ku sipiidi. Oyinza okujja wano n'ogamba nti njagala nnyongereko obukwafu bwa layini zaffe era oba onyigaawo osobola okugenda nga ofuna obukwafu bwa layini. Kati bw'omala okufuna obukwafu bwa layini eno ebooda yaffe n'ojja wano n'onyiga tutaddeyo ez'ebbali twagala booda zaffe za bbali n'onyiga ne wano n'onyiga. Kakati kitegeeza bw'obeera omaze eno yonna wonna akantu kaffe kano akabokisi kagenda kufuuka nga kaliko ki booda ezo nga nkwafu nnyo ng'ate nnene n'ogamba
OK. Kakati OK okiraba ndowooza bwe kizze naye engeri gye tubadde nga tetwaselekitize table yaffe eno kisse busse wansi, naye era nga kyenjagadde okubalaga nti booda yaffe eno gye tuli mu kukolako emikolo. So kati tusobola okuzzaayo netugamba nti anidu booda yaffe eno kyetwagala okukolako emikolo kankizeeyo bulungi. Akati ndowooza awo kitegeerekese, nyinza obutatwala budde bulungi nnyo kukibeerako, naye nga ekyo tukimaze. Kakati bwe tuba tumaze table yaffe nga bwe tugambye tugyagalamu, era table yaffe eno tusobola okugikola emikolo nga bwe tugambye. Twamaze okuselectinga booda yaffe eri mugundi ennene, kati osobola okubeera nga onyigaawo bunyezi, ekiwandiiko kyo ne kibeera nga kizzeeko booda ziri ennene. Awo tumazeewo. Kakati tugenda kubeera nga olwaleero tukomaawo, naye tugenda kubeera nga tumaliriza nga twogerayo obugambo buno nti olunaku luli twalaba engeri gye tubolodingamu, gye tukolamu italic, katuselektingeyoko wano, twejjukanya mbwejjukanya okola nti ekiwandiiko kyaffe kino kiri bolded, tukijje mu bold, kati tukitadde mu bold kiddugadde nnyo, tukitadde mu italic kyewunzise, twagala okiteekako mu sittale tukitaddeko mu sittale, oba twagala kisazaamu tukisazizaamu ke twayogera, oba twagala kwongera ku sayizi ogyongerezaako kaawo, buli bw'oyongeza sayizi kibeera kitegeeza nakyo kigenda kigaziwa. Kati bw'oyagala kendeeza sayizi n'onyigaako nekakendeeza, oba oyagala kendeeza sayizi n'ojja wano n'onoonyayo sayizi gy'oyagala, ziizo ziraba nnyingi nnyo. Oba oyagala kukifuula small letters, kyetwayogerako luli small letters zokka, ojja wano n'ogenda mu small letters. Singa nkirikinga wano sentence case egenda kubeera nga ekiraze mu small letters zokka, era bw'ojja wano ng'oyagala kufuna capital letters zokka, era ojja kujja wano onyige ekuwe capital letters zokka. Ate era bw'onaaba oyagala kukyusa kala, katugeze eno eri mu white, oyagala oba njeru, oyagala giteeka mu myufu, era ojja kujjaawo onyigaawo oba onoonyeeyo kala yonna gy'owuliriramu emirembe nga bw'oziraba bwe ziri, n'endala zizino wano ziwerako. Kati twasazeewo katubeere mu njeru. Kakati awo twagala tubeere nga olwaleero bwe tukoma tumaze okutegeera paragraphing bwe tulina okuba nga tugikola, era omulundi oguddako naye nakano ndowooza kamalire ddala wano kuba kati home tugimazeeyo, ebikulu tubimazeeyo, nakano katukamalire ddala si kazibu nnyo. Kakati waliwo kano kemulaba kano, buno bulaga headings omitwe babutonda buli muli munda babukoleramu mu kompyuta. Bw'okanyingako bw'oti kajja kulaga heading gy'oyagala, kakyusizaawo automatic. Olaba omutwe gwaffe kugenda gukyuka, omutwe gwaffe ko bw'okakirikinga mbwoti onoonya emitwe gy'oyagala, kati ogwo gwe mutwe gwe twabadde tukozesezza. Naye bw'obusongamu bwoti ko nga kagenda kakuwa emitwe egy'enjawulo egirimu, tekyetaagisa ate kugugira ndowooza ogiraba gigino mingi nnyo. Busongamu bwoti nga kakuwa, kati baliko n'amannya gaabo, heading 1 ne style nga bw'ogenda oziraba. Kati ako ndowooza tukamaze, era olwaleero ndowooza kye tuyinza okugamba nti tukiyita home. Ebikulu byenjagala musooke mubeere nga mumanyi tubifunye, tubimaze. Ebikulu editing eno tumuli nnyo, kijja kubeera nga kitwetaagisa wano, tujja kubeera nga tugenda tusoma mpola mpola nga tubitegeera. Kati awo omusomo gw'olwaleero bwe gutyo bwe tugumaliriza. Baagala nnyo mubeere mulungi, tusisinkane ate ku lusoma oluddako nga tugenda okusoma ku kye tuyita insert. Era tujja kuba tutandikira wano wennyini nnyini tulabe biki ebigenda mu insert. Bwe tunaamala ate insert tujja kuba tugenda mu design. Olwo tunaamala byonna tugende ku kiwandiiko kyaffe kye nayogerako, ekyo tugenda okuba nga tutayipinga tukimalirize bulungi. Bwe tunaamala okukimaliriza tulabe biki
ebikirimu era tuyinza kitereeza tutya nekisengeka obulungi. Olwo nawe ojja kubeera musomo gwokka, tukiwandiike bulungi ekiwandiiko kyaffe tukimale, era ekiwandiiko kyaffe kyekino kye tujja okubeera nga tuwandiika mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa, tukimalirize kyekyo. Eyo bbaluwa nga bwe nagibalagako luli, tujja kubeera nga tugiwandiika bulungi n'ebyo byonna bye mulaba ebiriko tubimalirize bulungi paka bwe tugenda okuba nga tukifulumya. Kati essaawa zino gwe awuliriza alaba osobola okubeera nga otandikako naawe okuwandiika ng'otegeera biki by'oyagala, oba ofunyeyo ekiwandiiko kyo ky'oyinza okuba nga owandiika, otandike okuba nga owandiika. Olunaku olwaleero muzikirize tukome wano. Johnson Sengendo nga nze ndiwo okubeera nga ngezaako okusomesa naddala mmwe abatamanyi kompyuta, abatagiwunyirizanga nako, kwegamba obeere nga nawe osobola okukwata ku kompyuta oyige ebintu, era osobola okugula kompyuta yo gwe atannaba kugula kompyuta, osobola okugula laptop, osobola okugula kompyuta ennene n'obeera nga osobola okuyigirako ebintu byo n'obimanya engeri gy'obikozesaamu mu ngeri ey'enjawulo. Era nga bwe tugenda tusoma ojja kubeera nga onfuna ku Facebook, vidiyo zino gy'ogirabidde oba ogirabidde ku YouTube, ate osharingire n'oyo omuntu omulala yenna asobole okubeera ng'ayiga. Kati gwe wenna alina ate ekibuuzo ekyenjawulo osobola okukomentinga ku peegi kuno kwennyini oba mu komenti ng'olina ky'obuuza okwongera okukimanya. Nsobola okukolayo vidiyo ng'eri particularly ng'oba eri ku ekyo kyennyini ky'obuuzizza, weeyongere okinnyonnyoka n'okitegeera munda mu kyo. Mbagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Tusinkane mu vidiyo yaffe ey'okusatu nga tusoma kompyuta wano ku mitimbagano. Akuume.